mu kiseera ky'ebizibu omuntu munno ng'afunye ebizibu weegenderezanga nnyo olulimi lwo. Omuganda naga nti kamwa kabi kassa ssiro ganga. Mu kaseera nga relationship eri mu kuggwawo weegenderezanga nnyo ebigambo by'okozesa kubanga biyinza okwaffectinga. Tebyaffectinga ggwe wekka. Ate n'omulala. N'omwana gw'ozadde kisolo mu affectinga. Abakazi bw'omala okutegeera nti olino lizadde lyo eriyinza okukuyamba mu bukadde, kyova weegendereza ebigambo by'ogenda okukozesa obutanyiiza musajja ono abadde ayinza okuwa omwana wo future egenda okuyamba mu bukadde. Tuna Beni n'ennambo waayo olwaleero alina okusiizinga fire. Yani alina kubeera mukazi. Anga omukazi akyetaaga nnyo Suna Beni. Twe tumanyi nti bye mwali mufa twabalwanirako ku bya nnyumba zammwe lwemu n'afuna sayidi ye. Suna Beni n'afuna kalinaye namba we nawe n'okompensatingibwa bye wakompensatingibwa. Kiki munoonya mu mawulire? Mu nsi eno ey'okugezesebwa ng'ogezaako okukakasa ensi amazima ng'olabye ne mu nsi ogikakasa amazima eriyo abaasazedde eddiiro. Nakugamba omuli w'enko omuli az'amaanyi tebaawukana na bulogo. Yadde Allah ayisiriza muntu oyo tekitulobera kukujajinga era kukutwala ng'omubi. Bano bombiri balemeddwa okwesonyiwa. Nakugamba mu nsi muno olina okugabako ku wiini. Gamba olina okkiriza munda mu mutima nti omusajja yakukyawa. Okumanya yakukyawa n'omwana gwe yakuzaalamu n'amukyayiramu. Si kinene. Kati olina kumuleka, uliriza nzija. Okay. Olina kumuleka n'agenda nga ahiringa mpola fe abasajja tulinamu ekisa ate tunzika olumu okomyewo n'ogampa ku mwana wange oyo. Naye bw'oyagala omuliro oguzikize n'omuliro oyinza okuwunzika nga teguzikidde ng'oyongera bugezi kuyiwa kwegamba kukuma muliro. Ebyaddala. The same applies to Suna Beni. Olina okukitegeera nti omukazi oyo takwagala wadde. Tinebwerukira mu makya n'akugamba nti nkwetondedde ne bwe munaddiŋŋana ayinza kubanga alina kyakubalira kirala. Naye okukwagala mukwano laavu yo yakukyawa bannange akakazi kakukyawa kali kannyabo kange kannyinange kakukyawa Suna Beni. Nze ndeba bakazi bakyawa basajja naye nambo yakyawa Suna Beni. Babuuzaako mwena bakyekubidde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe. Nze ne meeya tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Asembayo okumulaba ng'ensonga ezimu ze muleeseeko tebyali birungi nga alina sayidi gye yeekubidde. Kozi wali okyazizaako? Saakukyazaako naye nakulaba ku social media. Ng'olina sayidi lyogaawo sita. Okay. Obola okuba oli mu kiri ekibiina ekya Equity for Men. Of course nze kasita ndaba mu nsonga ezo zonna mbeera mu Equity for Men. Awo tovaawo? Yes. Oli ajja nagamba nedda n'abakyala bawulirize. Yes. Naye nze ekyo kyenneewa. Gwe ng'omuntu? Kyenneewa ng'abakyala nabo balina ebibiina ebibalwanirira. Era n'abakyala babeera ne sayidi zaabwe? Yes, babeera ne sayidi zaabwe. Kati nange nnyingira mu ensonga yonna kasita ngiraba nga ya kikyala naawe genda eri mu bakyala bakole ki? Bakuwolereze. But nange bwe nfuna ensonga nga y'abaami mujje. Because it is an organization registered under the CEO. Buuza ku bantu meeya. Abantu abakumi media mbalamusizaako yonna gye muli gye musaba nga mugira mu maaso nga mutulaba bebazizaako nnyo mwe bali kutwagala mwe bali kugoberera mwe bali na kutuninga mwe bali na kusubscribinga na kusharinga mwe bali kwagala Muzeeyi Masembe. Naam. Yes sebo. Olamu bulungi. Si bubi. Oli swaba nkozi? Ndi swaba sebo natoola shahada. Mashallah. Mwe just aji bamuta is it December omwaka ogwedde omwe munaka wezasa yali pirao okutola shahada mbu pirao nina mukono gwange yatola olwa pirao teyali pirao mwatu mbu baberanga ewakaawo atali musiramu talina lya pirao naye nakyo kyo si kibi kanchikere nnyonnyole muze okusa kutegeera okwange enzikiriza eringa kimuli ekisikiriza buloosa kati kyonna ekiri mu nzikiriza nga tekikontana na Allah owekitiibwa Allah nga kalinga kaloosa mu nzikiriza nze ndowooza nga kisobola okusikiriza omuntu okutwegatta kwesa lwaki tubuulirira abantu bannaye temulumba nzikiriza ndala mubabuulire bigambo birungi biri sweet kakati nti ne piraawo kibanga olwaliro mu nzikiriza yaffe eriyo piraawo oli naaga nti bane negomba abasiraamu engeri gye balyamu piraawo engeri gye batulamu ku mikeeka oli naakera makya n'asiraamuka ng'ekimusiraamudde ekyo kye yeegombye naye ndowooza tebuba bubi kubanga bw'amala okukkiriza ekyo bino ebirala ebirungi ebisinga ku ekyo bigenda omusanga. Mashallah. Seeka waali awo bwe nimbyemu ssebo seeka we kiri okutegedde ekintu ekyo kati ekitulema ndowooza okategedde nti mmanyize kababuulire obumanyi tebuliiko buyigirize kyekyokka
Ole kituyita amagezi amazaali. Kati ekyo tekinneetagisa kugenda kusoma eddiini. Ekyo okukireasoninga. Nti oli bwakera makya n'agamba nti nze abalokole bannyumira engeri bakubamu dance. Ukagwa ekyokulabirako. Ennaku zino like abavubuka bangi baddukidde nnyo mu bulokole. Era abamu abavubuka. Lwaki? N'omugatamu n'ekibeera nti tebabowa. Tubeera mu dance. Okategedde. Kyova olaba n'enzikiriza eri endala. Ey'Abakatuliki yakyusa mu neteekamu bali bata bakalazimakiti. Bali awo babita bakalazimakiti. Nti bo ne bava mu era ey'obukakkamu ne batondawo nawe ekiwayi kiri ekikuba dansooli kuba baali bategedde nti eri ekiri eri bali babakoze eki bagenda babawamba. Yes, okategedde. Kati nene ewaffe mu mbeera yonna oli asooka bakiraga nti nze amataali gannyumira n'agamba wallahi nze ekyakungassaako musajja gwe bukakkamu bwo. Kati nsobola okugamba ne nti nze kyandetera okusiraamuka emikwano gye nnyina gy'abasiraamu egisinga kufuna ate eginsinga saagala nkulimbe birala nasiraamuka kubanga abantu be nali neetoololeddemu connections zonna ze nayina ze nnyina okufunirako ebiyinza okukyusa obulamu bwange. The all Muslims. Mashallah, so I had to convert to fit in them. Njogere nga bwe boogera, ndowooze nga bwe balowooza, onfuna bulungi, mpunye nga bwe bawunya, ntuule nga bwe batuula, okusobola okufitinga ku tables zaabwe akawungeezi banywera akacaayi. Nteekateeka zo ziri zitya ez'ogenda ku nnyumba ye? Allah bw'anaaba ngabiridde. Kubanga kyendiko era kyenjayanira. Kyendi mu kusaba kyenjayanira ngendeyo. Batyo mukisa bangi baagabiridde. Nedde nze ate mwattu siri mukodo nnyo. Obwenkalidde awo. Okulema okumanyani. Mulimu abazirina abo balina bizibu byabwe birala. Omugamba toolako omusambo ogendeyo. Agamba balina nabo bizibu byabwe birala. Naye kati nze siri mukodo, omutima gwange munda munze mumativu. N'okumanya wa gye nvudde n'okutuusa wano. Lwaki nandibadde sigenda ne nkwata kuze nnina. Ekyokubiri ndi musajja wa mukisa nkimanyi eriyo n'omuntu ajja okukinteekamu. Kubanga banjagadde nnyo. Waliwo ne yaginsuubiza. Guno mwaka? Era akadde konna bwe katali giri awakyala ebimukuttemu Ajasani Bulwadda. Allah mteremu yansuubiza so akadde konna sebo wekitiibwa nyizo okubanga nakatola shahada nenkusoko kugenda wa eri sinaweza mwezi ngovoddeyo naam mpaka mafuta ago era sinaweza mwezi baba kulika yutali alhamdulillah akati sababu sabi Allah kirize ngali mukati ge kutemu sinaweza mwezi soko mpe kuduwa sebo buli wamu nabbi we yatulagira okukwatawo soko mpe kuduwa sebo mashallah natuukawo soko mpe kuduwa sebo saba Allah kuteremu obwa amina ya rabbi otuukewo amina ya rabbi okusinga nzo kusabira yes gweke nyini naye era amafuta ngata otuukewo ngakwata bwenzi ogambe ya Allah buli kimu chiwedde mashallah tinkutte kuyakavaayo nakavaayo ali muzungu yadde yakavaayo yanneewaze mbu yetayagala kunkwata kalina balina okusooka okugawa era nga nti owaayire kagwe ayagala kulabadde embo simanya mbu kasooke ngayo waliwo abali agenti nnyo bemaze okukwata mu ngalo nali ali muzungu twesiŋŋanya nali nvaayo nga yayingira yagamba nti yembu nyina balina osooka okukwata mu ngalo nenga kale sokwatemu ali muzungu nali ndi Madiina nga yali Uganda kati nva Madiina ogende Emeka ye nayingira Madiina kati mba nva Emeka okudde city nayingira Meka naam katusabe Allah kirize anukule dduwa ajazza anukula nze tatera ku disappoint nawe nsaba Allah akuteremu obwangu ajazza anukula inshallah tuke wali ku kyoto gweke nyini inshallah weesabire inshallah okusinga ogamu no seka nsabira tuka ali ku kyoto inshallah oyanjule ensonga zo zonna Allah mpe akakyala akalungi kosinga okwagala nako nkeetaaga kalachi akaire dini nga ka brown nga kebikkirira bulungi nnyo mashallah wabeeru nga kalina ne kubunnya ku matama kalina n'akazigo mboyagala bingi nga kalina ne kabina size nga sika wanvu nnyo ekisusse bakali awo media yagaka kwenkana anga tekanga nkansinga ku katono kakusingako ekijja kuba tekisusse obunene ga medium bwekati ndozo kyo si kibi maaso ga Allah kubanga atukuutira n'akakyala akalungi saba Allah tatukiriza saba kyowuliramu emirembe kakyala akalungi ate akeru yawula kizigo si kizigo anga si kizigo ate we kizigo bambi Allah munkungiriza bambi ne munkungiriza Allahumma amin yes kuboja saba akeru anjagala akeru nga tekeyerusa nkali kunakyo ngakana kato myaka emeka myaka nga 21 22 nga kakyalina ettutu nga kakyalina ettutu edini nga kasiramu
ngamba waliwo abasiraamu naye eddiini kibulamu neetaaga omwana oyo anaakuzuukusa ku subuhi yes nangati owaayi aje tusaddaake n'okusaddaaka ku mwenda ogwejala tewayi kadde kakusaddaaka ku mwenda ogw'ekiro Allah bamaze okuka kugula erisooka olina musaba bwe tumalirizaawo anti nga tugenda mu kusaddaaka ate tugenda mu swawumu ngaawo okimanyi oba enteekateeka swawumu egenda otuuka kyenwanako mashallah era omusiraamu yenna ali eyo bw'alaba nga kiŋŋwana akakuwe akampe ebisaanyizo si byamaanyi nnyo naye kyendowooza kabe kalungi akayina eddiini kasiraamu kalungi eddiini soko tudemeka ku busiraamu asobola oba omusiraamu nga talina ddiini njagala ng'ayina eddiini musiraamu ng'ayina eddiini kalungi keeru katonotono yes nyashi nga kweri nga keebikkirira nga kakusingako ku buwanvu nga keebikkirira mashallah nange ni musajja mulungi ate kubanga nange njagala ate kana kayina eddiini nga kasobola okunjigiriza toyawula tribe nga kalina empisa tribe nandibadde ntambulidde nnyo kaba kaganda mashallah Allah kyabageze baleeta akanyankole mashallah Allah kasitagerere baleeta akasoga mashallah kasakaba n'eddiini nga kalina kale gyenjaga kalina katono kanyashi etali lino ery'abaana betula abaana bibyera nga liri ku nakyo original nyashi erina abako original kala erina abako original kuba ebyo bintu kyasinza okyusa nsooke nkawezi abaaya zonna ate ne musajja muguzi waazo ate nekira abantu banjagadde nnyo amaduuka nze ngalanga tokajuze sijja kukajuza ndi musajja mukozi lawundi ruutu ovuga wa Masaka Road Allah kyeyampadde nti ne sunna njirina akati ku kyamaanyi ago goyogerako kastonda bane sunna mashallah obumanyi okwata kastonda bane sunna eno mashallah tobuuza akaana kalina okubeera akamativu kasitokwata Masaka Road akaana kalina okuba akamativu kubanga ne Allah atukutira okubeera obwana obwo okubumatiza buli lwe katoma mbooko anti kati ekyo mu byonna ebyo era paati eyo enjigiriza eyo nate njikuguseemu eyo njo njagala gikugukamu ate buli wooyagala ye n'agamba saagala talina nsonga afuna omusango ate kyanyumidde nti ate okuzuukusa ku mwenda oba ku munaana ogw'ekiraawo ne bagamba waayiseeka kusaddaaka nti ate birala mukaawo naga nti kafokasinge ku mpeera eyo kasooka enfokasinge ku empeera eyo n'endala zijje mpolapa eyo byonna gitegedde nnyo empeera eyo era ezo empeera ezo kasita ate oba okawooyi buli woogenda mpeera baŋŋambye nti ate buli woogenda mpeera eyo kalateze empeera kati waayi buli wobeera Masaka Allah ng'akuyiira kateze empeera zo nzimaze kubanga ezo zenasinga okugukamu osinze kunywezaawo era nagabe sseeka wange ne mugamba Sseeka Zubada sokoleke tusooke tunyweze wano Sseeka Nuuba tesogoleke awo wenjagala awo nimu abagenda okuwa nga balina nabo n'obukwakulizo awo ndowooza n'abatuwa abakyala balekerawo obukwakulizo obungi bwakulizo butya ate ababusussa butya ate banga nti akaana akasiraamu ekirungi kyako kye kaliko si byakutubakandiriza nnyo ate bikandiriza nnyo kweronda akaana bwe kaba ndi musajja mulungi ndi mukozi kyada nakagitoola eddiini ate yakuyingidde okuyiga n'eddiini yanyingidde kubanga ntambulira mu basajja abage nti basiraamu ba Muhammad Nsereko okitegedde basajja bendi mwabo Ajasani Bulwadda bamaanyi Haji Bakaluba uli abasajja bendi mwabo Bakaluba Haji Mwizerwa be basajja bendi mwawo ku mabbali Haji Bakaluba waddala be basajja bendi mwabo waddala Baji Yasin kiwedde be basajja bendi mwawo kati Baji Yasin era njagala nsinzire wano kati Yasin tasobola kugamba butakutwala ku nyumba ya era Haji Yasin nsinzira ku media Allah nga bwana abakulungamiza ndi mwetefutefu shahada sinaweza mwaka nga njitodde nempulira ngo okuyayana kwange nange kugendako ku nyumba ya Allah
anti otuukawo n'otegeera ate nga bagamba bwe mu ku muntu obutono bwayanguyirwa okukola era ayinza okukaluubirirwa okukola naye obwo simanyi kugenda wali ayi bwangu nnyo tuukawo olabe ku masannyalaze agaliwo gaddala ali muzungu Yasin ali muzungu kati ali muzungu ajaga kunyumiza yansomozezza nnyo nengera omukulu wano yakavaayo mwezi gumu aji tegunnawera mwezi nange mashallah nga nkoledde eggwanga bintu ggwanga linjagadde nnyo haji kikola ate nyongera amasannyalaze geeyongerere ddala ngenda okukomawo wano nga ate ndi mulala ate ekirungi kya Haji Yasin guno gugaba guno tegumanya kyo kirungi kye era kati kyemmanyi nze musabidde mu kamera bw'anaaba mpise mu kimpowooza ajja kumpita kyo nsaba Allah akuteremu obwangu yes ensonga ekundeesezza mbadde njagala nnyo bireme kuba bigambo byange bive ddala mu mukulu nga yabyogeredde agamba waati mama wange nga naatera okufa olira baba ayina ebigambo byayogeranga ng'agamba mwana wange seewulira bulungi abantu b'oleebuukana nabo tebandi bulungi bino nga bikyali mu maaso ebya kkooti nembivako nafiirwa omwana mu Desemba nafiirwa akaana mu Desemba naye mama wako yali akyali lubuto abantu ne batandika okuŋŋamba ebigambo nga baŋŋamba omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala bona omuwala yeewera omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala eŋŋamba mutwale eri ebigambo byammwe alimala kukyogera nga mpulira wayitawo akadde tekaali kawala mu Desemba omwana n'afa ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana afiiridde mu lubuto ne ngenda ku IHK wayitawo ennaku 3 omwogezi we mukwano gwe nfiira bulago ekigambo ekyo yalinga tasobola kwogera akibuulira ng'oli ye najja n'amwogerera kyeyabanga tasobola kwogera akibuuliranga Fifi da Queen n'akimwogerera Fifi da Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera Fifi da Queen mukyala Nsuuga omu bw'ekitabbanja okukabira era omukadde w'ekkanisa ate bw'otenyweza ekkooti z'ekiro zigenda kusaddaakako ne maama we olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe sobola tetubisobola saagala abantu bagambe mu bigambo byaffe omukulu Suna Beni omuwulidde omuntu gwa awaako ensonga mbu be bali mu tekinologi omuwulidde era Suna Beni agamba omukyalo ono gwe nazaalamu omwana oli mwogezi we kitegeeza babirimu aba babiri tandikira awo okusookera ddala Suna Beni nkusaasira ekyokuviibwako maama n'omwana mu kiseera kyekimu wali wakayitawo ennaku 20 maama n'afa obulumi bw'okuviibwako maama atabufunangako yayinza okubeera omuzibu okupredictinga how you feel kituufu but era tukkirize Suna Beni twematize mu mutima gwaffe nti entuuko nazo zibaawo Allah wabaageze newankubadde ate era mu ntuuko musaagala ate mbeere mujega kwerabira nti ate era eriyo abafa enfa nga esobola okuba nga yeekuusibwa ku kitonde era omuntu ntegerekese bulungi kituufu tokategedde nkufunye mu mbeera efaananako bwetyo teyagala obe mwewussa saagala mbeere mwewussa kulema kukkiriza nti eriyo omuntu afa ng'enfa yeekuusa ku kitonde muntu nga Allah yayisiriza ku muntu oyo era ffe ebitonde ebisigadde ku nsi yadde Allah ayisiriza muntu oyo tekitulobera kujajinga era kutwala ng'omubi tekitulobera kujajinga kutwala ng'omubi ennyo atagwana kubeera mu bantu kubanga n'okutta omuntu kibi ntegerekese bulungi kituufu kaakati naye ate era ne sibeerera mwewussa
kulema kumanya bulumi bwa maama kye buyinza kulowoozesa naddala ng'afudde enfa gy'otategedde bulungi. Mwana omu yagamba ne bagamba nti katwa tebamusinikirako mannyo si waakumala kukunnyonnyola nti owaayo n'omutwala gwasimye gwakola ki gwatwala naye mu prosesi y'okufa nga bwe tuyaayana ki ekimusse tutandika okutunula ku mukono gwa ddyo n'ogwa kkono emabega ne busikiika kkono wonna ne taga titi naye ani kyekibaddewo ani maama towummula yabyogera. So byonna nga bifaanana bwe tutandika okulowooza n'okupredictinga nti oba oli awo it is two way. Oba bambi abyogeza emotions za maama okumufaako ekyo kyekisooka, oba bambi ddala kituufu ng'omuvubuka ono ddala alina kye yategeera nga musajja wattu byakaaba ddala bituufu bisobola okuba nga bituufu. Lwaki tetumuwadde ku matu ne tumuwuliriza? Okategedako? Nkufunye. Leka muwe ku matu muwulirize. Ensonga zayogera ntuufu. Zandibe ntuufu. Abakola twakikozesanga mu European history to a greater extent and to a smaller extent. Bw'omala okulizoninga byonna n'obiteekaawo. Kati points zonna z'ofunye mu bungi bwazo ne buzito bwazo wogambya to a greater extent. Sona beni yandiba omutuufu kyo maama we baleka bamukola ki bamutuni oba mwezo to a smaller extent the possibility eyinza okuba nedda nga emotions ezimuvuga bambi ntegerekese bulungi. Nkufunye. Mu kiseera ky'ebizibu omuntu munno ng'afunye ebizibu weegenderezanga nnyo olulimi lwo. Statement z'olina ofulumya. Mu kiseera ky'ebizibu ku both sides gwamwagaliza n'atamwagaliza ne bwoba mukwano gw'atooba. Nfunye accident. Ovola bafano abantu abalina okwogera ebigambo beegendereze nnyo. Kyovola baffe mu Buganda ate twakyanguya. Tetwagala nnyo kulandaza nnyo nsonga. Kolabye n'ebizibu. Kankusabire. Mukama akugumye. N'ogenda. Twewala bigambo binaddirira. Ng'olabye n'ebizibu. Namulabirawo tagenda kuwona. Omuganda naga nti kamwa kabi kassa ssiro ganga. Mu kaseera nga relationship eri mu kuggwawo weegenderezanga nnyo ebigambo by'okozesa kubanga biyinza okwaffectinga tebyaffectinga ggwe wekka ate n'omulala n'omwana g'ozadde kisobola omuaffectinga ate ye abyogedde kubanga tanneetuuka kati kitegeeza buli kimu kyalina okulyako kyalina okunywako yeggwe kituufu. Kaakati omuntu yenna nakugamba mu lutalo lw'ebigambo kyalina okukozesa oba mu lutalo lwonna mu nsi ne mu ntalo zonna buli ekiriwo kiba kyakulwanyisa. Kyobola banvuba otya abazadde bange bateekamu otya mbadde nteekeddwa bateekamu abazadde kubanga nalowoozezza nti bino byekuvuma tebikuluma nenga bakankwate ku bazadde bo kikulume. Kyobola beero onyiize okategere bulungi wenkutte ku muzadde abavada byonna bikole naye wasonyiwa omwana wange gwe gusajja gwe kubanga obwedda byenkuba kyaka tebikukwatako nekyo kiyinza okumuluma kankwate ku mwana we era omwana kubanga bwe twandibadde mu battlefield mu lutalo lw'amasasi waliwo emmundu esembeo gye bagaa nti abadde ku front line gyakozesezza yesembye kati nange noonya mutalo lw'ebigambo olinga kino noonoonya essasi kalabe kale g'okubanga laba kalabe tekalina na kabina nakuzaalamu nga nkola na revenge nali sikwagala kazigwe. Abaana bange baligera besanga ku media mugenda banyonyola butya gwe wasanga bimeka kyogamba nnyoko n'ekitabo baali balamu bulungi nnyo bali tebeesobya wasanga bimeka tekwali wasanga bimeka kale nga bikubuzizzaako emirembe yo gy'oli ng'emirimu gyonna gikusumbuwa obuliddwako emirembe tokyebaka lwa kigambo maama wo kyeyagamba kitaawo ng'okyali muto wasanga bimeka tebyaliwo teyabirako nanti ng'okyagamba tewaliwo bakulu ku kyalo bandikugaye nti maama wo yagamba kitaawo ekigambo kino mbwe bakikugamba amaziga gonna ne gakuyitamu n'ogamba nange eno ensi birala eby'omubuto n'ebyobukulu birala ezo haso ndala kyovola bwe tumala okuba tugamba ezo nsonga z'abazadde be bamanyi
oba bayawukana kyova ofisanga wakade n'olambula nnyoko ekyanna mukwaka gye bamuziika nga mulamu n'ogulayo ku mugaato mulala taata ate yazimba gundi naye n'ogera n'omulambula bubwe bombi n'obalansinga gula n'obalambula kubanga bye baafa tomanyi era tebikukwatako mbu maama ono yanyiiza taata bye bamanyi kati kikyengezako kugamba ti gwe buli lwaleta omwana wange mujje mubyo yerere nakugamba batono nnyo abasajja nganzi wa Equity for Men ababuli mu nsi muno nga yasubira nti omwana gwaweerera agenda muyamba mu bukadde abasajja atuuka kufa ku myaka 9 nga akyavuga akagaali k'amazzi ku kyala alabirire mu nnyoko kituufu ntegerekeza bulungi nobadde okimanyi nti eriyo abakyala nga ye takyakola eraddako dda talina kyakola nga ye buli kimu kimulabiriraawo bimusanga watudde gwe mbuuliza percentage mmeka bazeeyi bameka abasajja abakuze nga mukatabani oba muwalaabwe yamuteekako omukozi alabirira kitaawe bateeka kuba maama kiregeeza nti omusajja otuuka kussa mukago gusemba ng'okyatoba gwe nga gwe tuli ffenna oba ngenda nkufuna tuli ffenna oba kaakati abakazi bw'omala okutegeera nti olino lizadde lyo eriyinza okukuyamba mu bukadde kyova weegendereza ebigambo by'ogenda okukozesa obutanyiiza musajja ono abadde ayinza okuwa omwana wo future egenda okukuyamba mu bukadde oba benjogera nabo benjogera bifolowinga bulungi nti bw'omala okitegeera nti omusajja munnange yewe afaayo n'ateekayo akake n'aweerera n'akola buli kimu n'akikola siima akakatono tomunyiiza nnyo kubanga ayinza okunyiga ku switch katono nnyo bw'ananyiga ku switch omwana ono bw'ataasome ayinza obutakuyamba mu bukadde kuba nnyo omusajja akimanyi nja kwekolerera paka kufa ate gwe maama ojja tutuuka ekiseera otuule Suna Beni ne Nambo waayo olwaleero alina okusiizinga faya yani alina kubeera mukazi lwaki gye buva ne gye budda alina kubeera mukazi kubanga omukazi akyetaaga nnyo Suna Beni ku lw'omwana ono ate nnyo nga gye nkomezza ate era nnyo nga gye nkomezza namwe tasobola kuba asoze ne yeerabirira omwana we asobola okumulabirira naye njagala kutegeeza tomanyi kye bayita kubanga omwana tamanyi kitaawe kyova olaba abakuze ne batuuka emyaka gyonna n'agamba meeya mpostingira ekifaananyi kino noonya taata tubalabye bangi gweokimanyi nti abasinga banoonya ba taata ate mudda batono nnyo abanoonya ba maama batono gwegenda ku internet onoonye bameka abanoonya ba maama ne bameka abanoonya ba taata ekika kirala nnyo era gwazannyira ku kika tomanyi kyozannyirako okumanya omusajja eyakuzaala birala mukko nkufunye so bano bombiri balemeddwa okwesonyiwa nakugamba mu nsi muno olina okugabako kuwiini nze nina akantu getera okukozesa nze bw'oŋŋamba nti nva mu maaso nga sinnakubuuza oŋŋamba ngaani nkikubuuliza mabega wano ombuuliza mabega eno era n'otuuka yenna nkugambanga nti oba kugambanga nva mu maaso ngaani kyekiprovinga the manhood ekyo kiri mu nature to feel as a man ongobaganya ngaani nakoze eki alina okulaga naye tokimubuuliza mu maaso ze kasi toŋŋamba kasajja gwe nva mu maaso oddayo mabega kama wange ate nkoze eki ng'oli mabega ndi mabega tobuuliza maaso oŋŋambye nva mu maaso simanyi what could be the repercussions abantu bagenda gamba meeya munafu yes naye kyenkulaze nti lwaki siri munafu njagadde kusooka kukubeerako mabega because w'okyukira okukola kyewandi nkoze ng'ondi mu maaso nange mba nfunye plan B on what to do next bifenna taata kakati tulina okukkiriza ne tugabanga kuziwiini Suna Beni ne Nambo waayo twatulowooza nti ennyumba yali problem Nambo nti wafuna kye wafuna mu mawulire weenoonyaamuki mu mawulire munoonyaamuki kidemu tumanyi nti bye mwali mufa twabalwanirako ku bya nnyumba zammwe lwemu naafuna sayidi ye Suna Beni naafuna kalinaye Nambo naawe n'okompasatingibwa bye wakompasatingibwa kikye munoonya mu mawulire bombi ababiri mulowooza tunaabeera ku mmwe yes sitole gakumyewo buto tunaabeera ku mmwe ono eky'omwana we kyeka kimuluma yes kisobola oba nga kikuluma bamugamba omwana ono tebagenda muzaala tebagenda Suna Beni tamwagala
omwana ono yafa. Yes. Omusajja omukazi yavayo n'agamba mukama wake gwe oyo omwana ali mu lubuto lugenda muzaala. Era naye weegendereze kuggwe ne maama waliba waagukola. Kyenagambye nti it is either emotions sisobola okuba nga zivuga Suna Ben again n'obulumi busobola okukola ki okumuvuga. Era oyinza obutamunenya nnyo. Omanyi okumanyanga amazima g'omuntu n'obukyamu bw'omuntu olina bomanyira nga asinyiize. Musanyu tetumanyiramu mazima. Anti akatambi Suna Ben si yakogera. Musanyu tetumanyiramu ki? Fifi yayogera ebigambo. Yes, musanyu tetumanyiramu ki? Nako oba sanyu. Mu maziga mwe tumanyira obutuufu bw'omuntu n'amazima ge. Era bw'olabanga nkulangidde gukazi gwe n'okukwagala nakuyambanga ng'oli mu busungu wano. Ng'omanya ge mazima oyo ye mmeeyo omutuufu si busungu. Kyekituufu. Tebakulimba ebyaddala. Era nze muntu omu nze abandabyeko ebbanga lyonna. Nze sivugisa bintu emotions by the way. Era nze nakugamba neegendereza nnyo okukoma era mujja kulwawo okundaba nga nzize ku kamera n'enkoma ne neetonda. Bane nayogedde akozeemu era. Lwaki meya? Because nze neegendereza nnyo mu byogenda okwogera. Mu byengenda okwogera. Kitegeeza ne bwe nkozesa busungu kyekituufu kye badde nnyo okugamba. Okay. Weriyo ebintu ebirina okuva olw'obusungu ng'olina kulaga busungu bwa ddala. Tegerekese bulungi. Buli omu aganya osonyiwa munne. So bano bombiri buli omu alina obulumi ku mutima. Naye then tudde to a greater extent ana ayinza okubanga yasinga obulumi. Kukuola baani? Musajja. Atya. Bw'abalabalamu omukazi gwe yakeera ku makya ne beeyagala n'amuganza gw'atamanyiiko kintu kyonna kyonna nti oba munne yateekako ku ssente n'akeera makya n'akalira mu kamera bw'ati ne yeesimba kabusimba piira n'agamba eyo kalina yaffe mukwano ate nkulayirira sigenda kugivaamu osaaga. Nze no kalina yaffe. N'ogamba mukazi gwe okakasa mukwano njagala kutege mmekamba buulire teri kintu kya bulale. Mu nsi muno kitta kidevelopinga birwadde by'otamanyi nga lunaku g'omanyi nti saabaddeko naawe omuntu n'ayimira mu maaso n'agamba mmeeyo neegaanye. Twasuze babiri. Mmeeyo neegaanye. Kubanga mu nsi eno ey'okugezesebwa ng'ogezaako okukakasa ensi amazima ng'olabye ne mu nsi ogikakasa amazima eriyo abaasazedde eddiiro. Era baalisala. Kati tomanyi kitegeeza keera ku makya bwe kiba nga ddala kituufu ng'ennyumba ya Suna Ben ng'omukazi yakeera ku makya n'akalira mu kamera n'amugamba nkobuulira ennyumba yange. N'amugamba okakasa nti ennyumba yange. Era n'aleeta n'ebintu n'abiteekawo. Trauma tesobola kukuvaako ne bwe giri baddi. Ebyaddala. Buli omuntu n'okumusonyiwa Allah asaasira busaasizi. Kyaliba ekizibu. Omuntu w'enkwe. Omuntu omulyaza amaanyi. Omuntu mubi nnyo. Nakugamba omuli w'enkwe omulyaza amaanyi tebaawukana na bulogo. Babeera bati. Meya tutandika limba bantu. Yes. Ani nakugamba obujja oba obutaagaliza the close cousin sisters ku bulogo. Teri aloga nga tasoose kukyawa kufuna bujja. Kituufu. Ntegerekesa bulungi? Bulungi. So mwekamba buulire ekintu ekyo kyabulabe nnyo. Kyabulabe nnyo. Ebyaddala. So bano bombiri nga bagenda mawule buli omu yeeraga ebintu byakola kimuli omwanyi ne wabula osungu njagala tegeeza Suna Ben just chill. Nze namukubiddeko ne mugamba kakkana ebintu toddamu gaba interview yampuliriza era nkakasa tagenda kuddamu kukola ki gaba interview. Naye mugamba nze bwembaze tompa because nze ba counselors mitendera gyonna so tugaba free service. Siga nti oba munnayogera tuwa sente. Nkufuna. You don't need money. Kati kano kola bakenkoma ku media kyeshinyusika art Uganda yafuukamu yaka art katonotono. Organization okwongera jibu sitinga netambula bididi kati otekamu ka art kano nenkoma meya ze nenchanga mu wano omulana nakujajinga ngala banga blogger nakujajinga nga ebyabujo nakujajinga nga buli obulalo obulekana you know naye nga gwe tamanyi kyoyisaawo but ngate in general tuyina emirimu gye tukola giri professional era giri mu kutambulira mu case gyondaba mu nganze ndi mu kwogerera on ground wabawa ekiri mu kukolebwa ekiri mu kuyita mu mateeka ebimu ebyogerebwa biraga mbu Suna Ben yasooka ebintu bino era mbu bali tebaagala nambwa yazaale kwa namba babaddeko ku live omukazi gozadde gobedde naye wakyo twagala azaale
mbu balabirawo ng'empisa ze omanyi mu mateeka waliwo kye tuyita motive. What are the motive? Eyo omusajja akwagadde ne mubeera mwenna nakkiriza nti olubuto olufunye n'atakugamba tugende tulugyemu nkujjira tijjamu luno olubuto mu basawo 12,000 n'ayagala nti alina kukozesa malogo luveemu ndabanga ekizibu. What are the motive? Kubanga tutandika gata dots ku dots ndabanga kiri kye kyandibadde ekyangu amaze ofuna hani ndi lubuto siri mwetegefu kuzaala twandirugyemu ne kino ate ne lukula ayino oyagala mbu omulogo omwana amufiire munda sikitegeera kyekyangu kwegamba ndabira ddala nga kyate kwegamba ekyogenda mu ddwaliro kyangu nnyo kyandibadde ekyangu nnyo kuba mwezi gumu oba kati ze kasita ndaliko okulya statements zo nga temubaddeemu ekugamba nti tugende tuggyemu olubuto nga mu byoyogera nti yaŋŋamba tugende tuggyemu olubuto neŋŋaana nga teriimu then ntandika okulaba nti obujulizi bwo mu mateeka kyo tuyita beyond reasonable doubt. Ebyaddala beyond reasonable doubt nti kwe kuleeta obukakafu nga nemuzibe bwaga nti wallahi oyo nange mbadde musiba oyo mbadde musiba yadde siraba bujulizi bwalese bumulidde baana bange bumusibya komera mateeka kye twetaaga bazegende mu kukola mu mateeka kye tukola kye twetaaga beyond reasonable doubt. Ani asatula ebintu bino byali tubadde tumanyi byavudde mawulire baani giwadde muli babeera mu kaawo ne but of course I think waliwo nambo gye yayitira n'abako byayitira ne bituuka ku Suna Ben ane Suna Ben oza n'abako gyayitira mayinzi yadde kiresa agala ate neekubira sayidi emu noza ne Suna Ben gyayitira alina bukomezi bwakola ne butuuka ku nambwayo kati bonna kala n'abayamba nga bonna boogezi balungi nambwayo mwogezi mulungi ate kati alina YouTube naye ayagala kantu kantu namanyi kafuusa akantu katabuse lwenda akugamba okalonda enasana lwojja okukakaza nti akantu katabuse ti owaayo olirudda wati andi nasana wakati mukulumbawo tugone bongamba oli mukisenge nzijawo akantu ojja okukkiza ti katabuse akantu kajja kutabuka wenakubira sunga owaayo leero siva wakale bompame kati meeya nkubuulira amazima ge kanzijaawo nine famire yange nti meeya nyamba atlist obudde nja busasula kachiro kenyama akokulya ku weekend nja kagula awakaza nti akantu katabuse basiike eri akanyama ngene wetukola akantu katabuse bulungi nnyo kantu ke kasumbwa wano kubanga ne ba YouTube kati mmwe kyemutalina kwerabira kyate mmwe ogwo mmwe temuliiko nnyo mikwano kati nze Meya ndi limited nze ntira okugamba abantu ba Megatron baani nze mbaboggolera bandi ngamba ensonga gyemagala okunjogeza sijja gyogerako nameya nemugati sijja gyogerako tebigweyi okategera akantu ako naye kati akantu katambula ono ali mu views ngenda kumukusetingira wano ebibuuzi ajja kunzika alumbyemu ku nnambwayo nja mukusetingira wano ebibuuzi ajja kunzika nga awunzise anoonyeza Suna Ben akati bwe nkatema bwe mba tukola edit kensoosa olinga kino nga views zeeyongera nga kamutuukako nga naye agenda tya wamuwulidde bwe yakwogeddeko gwe tosirika tosirika muwe tulina kukola tutya mu bintu bino byonna bonna balina kukkiriza nti kiri kyaggwa namba olina okukkiriza munda mu mutima nti omusajja yakukyawa okumanya yakukyawa n'omwana gwe yakuzaalamu n'amukyayiramu si kinene kumuleka uliriza nzija oyina kumuleka n'agenda nga ahiringa mpolafu abasajja tulinamu kekisa ate tunzika olumu okomyewo n'ogampa ku mwana wange oyo naye bw'oyagala omuliro oguzikize n'omuliro oyinza okuwunzika nga teguzikidde ng'oyongera bugezi kuyiwa kwegamba kukuma muliro ebyaddala the same applies to Suna Ben olina okukitegeera nti omukazi oyo takwagala wadde ti ne bwerukira mu makya n'akugamba nti nkwetondedde ne bwe munaddiŋŋana ayinza kuba nga alina kyakubalira kirala naye okukwagala mukwano laavuyo yakukyawa bannange akakazi kakukyawa kali kannyabo kange kannyinange kakukyawa Suna Ben
nze ndebe bakazi bakyawa basajja naye Nambo yakyawa Suna Ben. Meya oli ku side ki? Kati bw'omala okubitegeera ebyo byonna Esebo mujja kwesonyiwagana mwenna. Tontambala siri kutambala. Fera twatubeddeko mu heartbreak. Zirafukamirako mukazi nente kama vivi nga Collins mukola mugamba hani togenda mukwana I love you bam please don't go. Yasigala I still love you. Nangamba nze ndabye busajja bubi oli kasajja kampi nze sikwagala ko oli kaavu. Nali negamye enkuba. Nali negamye ndabye na busajja ku nsi kuno bantu mu busajja obubi nze butufu ndabika gwe nsoosa. Okay. Nensira mu ndebera neto nti kitufu ndi musajja munene. Ndi musajja muti. Wakiriza mu mutima gwo. Mukazi nno akyogereza mu busungu kakageye mazima gadde yati okungamba. Unanshaye. Nange ne mugamba tolina kabina. Mundabye bakazi batalina kabina babangamba nti nsoosayo gwe tolina nakuchawa. Nkuchawa nawe noncha nakucha kati ne developing obuchayi. But moving. Ngufunye. O developing tuonda wo muyigeno okutonda we bibi ebiri ku bantu bamwabu. Buli omwakirize. Tonda wo mu mutima. Mbo omuntu naina kalabe. Heartbreak vetwazifunira amagezi. Nze nkukonjera ekigambo nga nkikonjedde ku mutima. Mpunyisa amasuuka mu mutima gwange. Mbuki? Buli ogasulamu gawunya. Musuuka ge gawunyanga naye nga nkirina mu mutima. Ng'ate kitaddewo. N'okikuba waawo. Ffe twava mu kulimba ne twerimbira mutima. Ng'ekirimbo nkulimbye nenga kiri mu kulimbiridde yekuwayiriza nenga nkuwayiriza mu mutima aye ne kinne nze ekyo kirimbo ne kimmatiza. Oli kabi ne feelings zona lisizirina nze sifunako feelings za mukazi oyo wankakanga. Okay. Ebyo nebitegeera mu mutima nekyematiza. Abantu bano meya buli omakiriza ku mutima gwe. Kiriza bamuntu muli babi mwenna babacha. Mwekyawa kyawadda teri akwagala. Pozi nga mwagala kwetta. Ye kapa inzo okuddinga neringa ya wizo. Na gundi na mukazi. Ate nga bazze mule beekuba. Ate yo kapa nabagamba. Waliwo nakwe tujja kuandika rest in peace kwaba babiri. Ebyaddala. Tujja funa rest in peace. Esawa yonna. Akadde konna tujja funa rest in peace. Ku bantu ababiri abo. Ku bantu ababiri. Lwaki oyogera? Bwemujita mubaga ndono sayo kikyo. Tetujja kukisaayo nenze kyembagamba one day one time tuzofuna rest in peace. Mubaga ndono sayo kikyo. Yes. Tetujja kusayo kyaffe. N'emigo gisusse. Bati gwe byolaba olaba birungi. Bwete tusayo kyaffe tugamba omwana omuwala wadire wama tosobola kutambula n'oviira musajja. Ye muganda wange wizo. Tosobola kuviira mukazi oyo. Nakutomera akatamene kajja ne kakwata kutudde amagulu. Kati guess what singa emotoka yakwata mutu singa toli mufu. Singa mufu. Singa twamutwala Demitiana. Nawe baganya okweta. Lwaki tonda? Esawa yonna. Twalira bakalambo. Esawa yonna. Meya Sibula. Mukama Katonda abankuumire. Mbagala nnyo. Tujja funanga yakadde ngeri enkola yange. Mashallah. Once in a while. Inshallah. Mukulu wabafu yobode nga nange mbulina. Tujja kunyumyangako. Tunyumyenyumyemuko ng'ebitambula mu ggwanga. Politics. Politics engiga meya. Talo z'amawanga. Media amusoma meya. Bulungi ennyo ate nga kati ndina ku mateeka. Oli ku mateeka? Ndi ku mateeka kaveni. Kuba abantu twetaaga okumanya media eno ndaba egenda efa. Media tegenda ng'efa. Kuva dda noloza media yakolebwa nkoba. Ogoloza kiri mu Uganda wokka. Lwakuba nti abantu abamu tetugobera tetwagala kusoma. Media zonna ne mu nsi ez'abazungu ne mu nsi ziri ezaakula. Eriyo waliwo at a certain point. Waliwo kubanga wasoma naye nga si ye professional yo. Meya genda beera topic ndala eyo. Mukama abankuumire. Tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.